tumwebaza nnyo Mukama. Era amanya gange nsigadde ndi neebaza Katonda kubanga Katonda atuwadde akaseera akalungi. Mukama atuwadde akaseera akalungi okumutegeera. Bayibuli egambye nti buli kimu kibeerawo ku kiseera kyakyo. Mu kiseera kino buli kimu kiriwo olw'ekiseera kyakyo. Mukama yamanyi ebigenda mu maaso. Kakati kyembuuza nti ogenze eka, oli waka, togenze ku mulimu, abaana bali waka. Mu kaseera kano k'obadde waka, tayimu ogikozesezza otya ey'obwa Katonda okwogerako ne Mukama. Mukama bw'oyogedde naye akulaga ki? Mukama ayina ebigambo by'atugamba. Bw'ogenda n'ogamba nti mu buli kiseera kibeerako ekiseera kyakyo, buli kimu okubeerawo. Tusomye nga Bayibuli etugamba nti waliwo ekiseera eky'okuzaalibwamu ate waliwo n'ekiseera eky'okufiiramu. Waliwo ekiseera eky'essanyu ate waliwo n'ekiseera nga kyakukaaba. Waliwo ekiseera ekyokubeera nze omulamu, waliwo ekiseera ekyokufa ng'omuntu abadde mulamu naye n'ava mu nsi. Waliwo ebiseera by'obeera nga oli awo olina eddembe, naye waliwo ekiseera bwe kituuka n'ogamba nti bannaaye simanyi kintuuseeko, seewulira bulungi, siwulira mirembe. Waliwo ekiseera, wali olabyeko ekiseera ng'oli mu kiseera ky'oyitamu nga okyayiddwa, ate waliwo ekiseera ky'otuuka ng'oyagalwa nga naawe okiwulira. Naye kati tuli mu kiseera ekituuseewo ku kaseera kano nga tulaba abantu balwadde, abantu bafa, omuntu awuliramu katono nti bannaye seewulira bulungi, ogenda okulaba ng'afudde. Kino tetukirabangako, oba bajjajja ne bajjajjaffe baakirabako. Era waliwo kye baayogera, nabadde nsoma mu Zabbuli n'endaba nga waliwo bajjajja baffe emboozi gye baatunyumiza bye twawulira. Ffe ffenna tulina bajjajja baffe batunyumiza emboozi, baatunyumizanga engero. Naye waliwo nabadde nga nsoma nengo wano ku layini eyanyumidde nenzijukira ebiseera ebyedda bwe twalinga eka nga tuli mu ffumbiro nga tutudde enkoto bwe tuti nga tuyota omuliro. Oluusi bamaama baffe bafumba emmere nga oyota omuliro, oluusi oyokya kasooli, oyokya muwogo, ovumbise lumonde, maama waagera olugero, oba bajjajja batubuulira ebyedda. Naye nabadde nsoma Zabbuli eno neeyogera ebigambo era nentandika obisharingako nembigabanako ne bannange. Kakati waliwo ekiseera kye tuyitamu ffenna. Tewaliwo yayagala kiseera kino kukiyitamu, tewaliwo yayita kiseera kino, naye ekiseera ekirina erinnya COVID-19 kyekiriwo. Kakati ate tuli mu kiseera gye twabadde tusinza Katonda, Yesu eyafa n'azuukira, nga tugamba nti Yesu azuukidde, yazuukira mu bafu ng'awangudde abalabe be, yava mu magombe n'abeera mulamu. Naye ng'ate tulaba nti yafa ku lulwo nange tusobole okubeera abalamu. Era Bayibuli egamba nti oyo ayatula n'akamwa ke bw'oyatula kakati ku lunaku olwaleero n'ogamba nti Yesu Kristo yafa ku lwange nze ndokolebwe, yafa n'azuukira, era mwatula olwaleero nti ye mulokozi wange. Eyo y'enjiri Katonda gy'ayagala tubuulire. Mukama atuzzaayo ku kwagala okwasooka, agamba mubuulire nze, tubuulire Katonda, tubuulire amazima agali mu kigambo kya Katonda. Mukama atuzzaamu amaanyi, agamba tubuulire omwana Yesu yafa atya era yajja kukola ki kutulokola ffe aboonoonyi. Omwonoonyi yaliwa. Oluusi abantu bagaana ne ku kiseera ekiringa bwe kiti. Omuntu tayagala kukkiriza nti waliwo ensonga ekiseera kino lwaki weekiri. Of course waliwo ensonga, naye ensonga ki? Ani agimanyi? Okuggyako omuntu agenze n'asaba. Bw'ogenda n'osaba n'onoonya Katonda, agambye nti munoonye. Bwe munoonya ne musaba munaalaba amaaso gange, nange naayima mu ggulu n'ensonyiwa ebyonoono byammwe ate ne mbawonya. Naye nabadde nsoma bikulaawo mu Zabbuli 44 agamba bw'ati nti twawuliranga n'amatu gaffe, ayi Katonda, bajjajja baffe baatubuuliranga. Okirabye? Nti twawuliranga n'amatu gaffe, ayi Katonda, bajjajja baffe baatubuuliranga
emirimu gye wakolanga mu nnaku zaabwe mu nnaku ez'edda. Mukama yakolanga ebintu edda ffe twali bato nga tetunnaba na kuzaalibwa, naye tubiwulira, ezo ze tuyita history. Tubiwulira nti twawuliranga, era nkimanyi bulungi nti nedda ennyo walingawo endwadde ezaagwanga ne zijja zisaanyaawo ensi, abantu, enzige ne zigwa ne zirya emmere. Edda byalingawo, naye naffe bwe tukoze bajjajja baffe waliwo bye batutegeezezza ebyalingawo naye nga tetubimanyi nako, naye kaakati tubirabako n'amaaso gaffe ne twebuuza bannaye kiki ekigenda mu maaso. Agambye emirimu gye wakolanga mu nnaku zaabwe mu nnaku ez'edda. Olwokubiri ne lugamba amawanga wagagobamu n'omukono gwo n'obasigamu bo, wabagobamu. Oyo nno Mukama. Ekyo kitegeeza nti Mukama alina amaanyi okugobamu wo ekintu kyonna. Mukama alina amaanyi okugamba ekintu kyonna okusirika, wagagobamu. Abadde ndaba ebigambo ebyo, n'omukono gwa Katonda, nti amawanga yagagobamu n'omukono gwe, n'obasigamu bo. Bakibe yasigamu. Katonda asobola okugobamu mu kiseera nga kituuse ate n'asigawo kyayagala. Katonda asobola okusiga obulamu kaakati mu bulamu bwo. Yongera osome olwokusatu n'agamba wabonyaabonya amawanga n'ogasaasaanyiriza ddala, kubanga tebaalya nsi olw'ekitala kyabwe, newankubadde omukono gwabwe si gwe gwabalokola. Nabadde ndaba wano nga Mukama ŋŋamba nti abo ab'edda tebaalya nsi olw'ekitala kyabwe yadde omukono gwabwe. Wano bwe mba ndowooza ku Mukama ne ndaba nti Katonda asobola okutulokola n'ekitala kye. Ne mbuuza Mukama ne ŋŋamba ekitala kye kiriwa? Mukama n'agamba kye kigambo kya Katonda. Omanyi nti ekigambo kya Katonda Bayibuli ekiyita kitala? Kakati nga ndaba nti bwe tuddayo, bwe tuba nga tulika ne tujjayo ekitala kya Katonda kino ne tukisoma, ne ntegeera Mukama ŋŋamba ki ku nsonga eno eriwo. Mukama ŋŋamba nti nze nsobola okuwonya. Bw'onoonya n'onoonya amaaso gange, nze nsobola okuwonya. Ekitala kino Bayibuli egamba nti kisala, kifumita, kirina obwogi bubiri eruuyi n'eruuyi. Bwe kisala eruuyi n'eruuyi. Bwe nsoma ekyawandiikibwa kino Bayibuli neŋŋamba nti nze Katonda akuwonya. Ndaba nga ekitala kya Katonda kisobola okumponya, kisobola okuyita awali COVID-19 coronavirus ne kyokya. Bayibuli etugambye nti ekigambo kya Katonda kyekitala ate muliro. Omuliro gwokya n'obeerawo oli n'ogamba Mukama nkusomyeko ng'agamba nti bali tebaalya nsi olw'ekitala kyabwe, newankubadde omukono gwabwe si gwe gwabalokola. Kakati Katonda atugamba nti yeye yatutonda, ye yekka bw'ati yalina amaanyi, ye yalina yekka omukono ogusobola otulokola. Katonda yekka kyekitala, ye Katonda kyekigambo. Ekigambo kyekitala ate ekigambo gwe muliro. Kakati nze bwe neekwata ku Katonda ne ŋŋamba Mukama ŋŋenda kukkiriza mu kigambo kyo. Ogambye nti Yesu Kristo bw'ate bwe yakomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa era emigga egyo egyamukubwa, nze nkole ki? Nze nsobola okuwonyezebwa. Kyekitala. Awo ne ntegeera abooluganda, it is only God, Katonda yekka omukono gwe gwe gugenda okutuwonya, kubanga ne bajjajja baffe ab'edda bye baatugamba nti tebaalya nsi olw'ekitala kyabwe, newankubadde omukono gwabwe si gwe gwabalokola. Naddako n'agamba nti wabula omukono gwo ogwa ddyo n'engalo zo n'omusana ogw'amaaso go. Wabula omukono gwa Katonda ogwa ddyo n'engalo ze n'omusana ogw'amaaso ge. Katonda kye kitangaala, gwe musana gwayogerako ogutumulisiza. Bwe tugonda ne tusoma ekigambo kya Katonda ne tutegeera Mukama agambye mu Zabuli olunyiriri olusooka nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Bwe tusoma ekigambo kya Katonda ne tutegeera Katonda tufuna amagezi, tugenda kufuna okulowooza n'okugonda n'okutandika okugendera ku mateeka n'ebitugambibwa. Kakati Katonda atuwadde ekigambo. Kakati olaba olw'okuna agambye gwe oli kabaka wange, ayi Katonda, lagira obulokozi eri Yakobo,
okitegedde gw'oli ayi Katonda kabaka wange lagira obulokozi gyendi, lagira obulokozi gyendi Mei. Katonda wange lagira obulokozi eri Amerika. Mukama lagira obulokozi eri Uganda. Mukama lagira obulokozi eri abantu baffe. Olaba wano waliwo okusaba okuyitirivu okw'amaanyi. Ku bubwo tulisindika abalabe baffe wansi. Olunyo lw'erunyiriro olwokutaano nti ku bubwo Mukama tulisindika abalabe baffe wansi. Olw'erinnya lyo tulirinyirira abo abatugolokokerako ffe. Kakati nze nsaba bwe nti olw'ekitala kya Katonda nti ku bubwo ku lw'erinnya lyo ninnyirira omulabe wange coronavirus wansi w'ebigere byange. Era musindika sindika corona yonna buli wotambula gamba nti ku lulwo Mukama ninnyirira endwadde eno etambulira mu kizikiza, eno endwadde embi etambula eyagala okufaafaaganya abantu. Tomanya weetambulira etambulira mu kiro, naye Mukama agambye nti anaatulagiriza bamalayika be ne bakola ki, ne batukuuma mu makubo gaffe gonna. Kubanga siryesiga mutego gwange, so ekitala kyange si kyekirindokola. Banaye soma Buli 4 otuuleko olowooze. Agambye nti siryesiga kitala kyange, so si kitala kyange ayi kyekirindokola. Naye gwe watulokola eri abalabe baffe era wabaswaza abatukyawa. Nze ndaba nti Katonda yatulokola eri omulabe ono coronavirus. Era ono omulabe ayagala okutuswaza, ayagala okututwalako abantu baffe, ayagala okututira abaagalwa baffe ku kiseera kino. Amaaso tugayolekeza omulabe eno endwadde ezza okwagala okufaafaaganya abantu mu ttuntu, mu kizikiza ng'etambula. Tulina okuba abagonvu ogondera amateeka. Tulaba ng'omukono gwa Mukama gwokka bwe gutukuuma. Batugambye okunaaba engalo, tuwulirize, tugondere amateeka ga Katonda. Okubeera nga twesiga sanitizer, nze ngutwala ng'omusaayi gwa Yesu, ne neesiga ne ŋŋamba neesiga omusaayi gwa Yesu, neetukuza n'omusaayi gwa Yesu. Naye tulina okubeera nga tulaba, twayogedde ne tugamba nti bannange, eno embeera weetuuse bwezze bweti endwadde, abantu bonna ne basindikibweko okubeera eka, yadde abakola, yadde abali mu kkanisa, yadde abaki. Neebuuza ekibuuzo, bwe mba ndaba mu nsi kaakati ani asinga munne? Mukama, mu bino ebintu waliwo ebyokuyiga bingi owooluganda. Tuulako wansi ng'onoonya Katonda, otandika okutunuuliza obulamu bwo mu mbeera ogambe Mukama, nsonyiwa olw'okuba nga mbadde neegulumiza ku balala. Olw'ebyo byompadde mbadde neegulumiza, onsonyiwe Mukama. Mbadde neeraba nga ndi wa kitalo, ng'abalala bonna mbatwalira wansi. Naye bwe nabadde nga nsaba bwe nti nendaba nga Mukama ng'agamba nti kakati ani asinga? Buli muntu alika, n'abanene balika mu nju. Naye abo abalabika ng'abanyoomebwa bali mu mirimu ate basigaddeyo bakola. Eyo abayamba abantu, kaŋŋambe abalwadde, abali mu bifo ebitasoboka kgendamu nga mu group homes, abali mu malwaliro bannansi, bali eyo bayamba abantu, baddokita, abantu abali awo abanyoomebwa ne mu mirimu eginyoomebwa, mwana wattu be baliwo kati be batuyamba. Kakati Mukama muli abuuza nti owaaye, kakati ani asinga munne? Buli muntu wa mugaso. Laba abantu abali mu store, abasigadde mu katale olw'obulamu bwoggwe, naye ng'ate bw'otuuka wali bw'olaba oyo atunda amatooke, ogamba nze sisobola kukola egyo mirimu gya wansi. Naye kati ggwe ow'amaanyi yasoma ne wootikkirwa diguli zonna, kino sikonjera muntu yenna, naye njagala tubikkule obwongo bwaffe, tutunuule tugambe Mukama oyina ky'otugamba. Mukama ayagala tusiŋŋanemu ekitiibwa. Mukama ayagala bw'olaba omuntu alina omulimu gw'akola. Eka twalinga eka ng'abakyala batuula ku kkubo ne batunda kasooli, n'olaba abakyala batunda mata, naye n'atunda kasooli oyo ne lumonde ng'amwokya ku sigiri n'aweerera omwana we. Kakati ggwe omuntu bwe nva eri n'endowooza zange ne ntandika okunyooma omukyala oyo atunda kasooli asobole okuliisa famire ye, mbeera sikibazeemu magezi. Ebintu ebiringa ebyo Katonda nze ndaba atutunuzaamu tooki, kubanga agambye nti nze nabawonya n'omusana gwange. Mukama aleese tooki agitukubyemu bw'ati, agitukubye mu ndowooza zaffe. Tulowooza tutya? Bwe tulaba abantu nga tubatunuulidde tulowooza tutya? Waliwo omuntu gw'otunuulira mu ndabika ye n'oyagala omunyoome. Omuntu oyo gw'olaba wa muwendo,
mu maaso ga Katonda. Katonda yamutonda bw'atyo kubanga yamutonda mu kiseera ekituufu era yamutonda nga wa muwendo. Kakati gwe oyinza okuba olina omulimu gw'okola naye n'omulala ono akola gwa kuyonja, oyo wa mugaso nnyo kubanga bw'onojja okukola mu ofiisi nga ofiisi si nnyonje era ojja kugamba ogundi tewayonjezza, tojja kusasulwa. Okiraba nti omuntu oyo wa muwendo w'oluganda. Tutunuulira abantu nga ba muwendo. Oyinza okuba ng'olina faamu ng'olina abantu b'otaddeyo abakozi be bakola, batwale nga ba muwendo kubanga bwe baba tebaliiwo faamu yo tesobola kukulaakulana nga weetuuse. Oyinza okubeera olina omukozi akulerera abaana, afumba emmere, ayoza engoye, yeetaaga okumuwa ekitiibwa kye ekimugwanira, omutwale nga wa muwendo. Mukama atuzuukusa obwongo bwaffe, tusome ekigambo kya Katonda. Mukama atuzzeemu amagezi, amulisa mu bwongo bwaffe n'agamba nti owange buli muntu yenna gwe nateeka wansi w'ensi wano wa mugaso, wa muwendo, wa kitiibwa. Kakati ekibuuzo kiri nti kyoba weebuuza, ani asinga munne? Abantu tuli mu nsi wano ne tubeera nga tulwanagana, tukubagana empawa, competition eringa competition. Omuntu oyo gw'olaba gw'oyagala okuwakana naye waliwo ekintu kyakola, okyegomba naye ate si kuyitibwako, okyagala era bw'otandika okukyagala nga tomanyi bw'onookikola, otandika okwagala okulwanyisa omuntu oyo mu ngeri zo ng'amagezi go bwe gakola. Naye njagala okuzzaayo mu kigambo kya Katonda. Bw'osoma ekigambo kya Katonda, Mukama agamba nti gwe wennyini ayagala okulwana n'ono oli wa muwendo, era Mukama agamba nti yakumanya ng'okyali mu lubuto lwa maama wo. N'olyoka ozaalibwa, baneighbors ne bajja ne bakulisa maama wo nti bannaye eruwa omuneko nti wansabira. Muntu ne bw'aba teyakusabira wansabira kubanga era baali bamanyi nti oli lubuto, ne bagamba nti ye twasanyuka bwe wali, n'ogamba wansabira. Kakati omuntu ono ayina ekintu Katonda kye yamuzaala nakyo. Katonda yamuteekamu okuyitibwa, Katonda amutaddeko ekisa okukola kyakola. Okyagala. Nze nkiraba bwe nti bwe mansoma Bayibuli ndaba bwe ndaba munnange ng'alina ekintu kyakola, ekintu ekyo ne bwe mba sisobola kikola, kino ekintu kinzizaamu amaanyi ne ŋŋamba nti oba ggwe okola ekyo nange mmanyi nina Katonda kye yateeka mu nze. Kakati ekyo kye ndaba eri munnange kiwagala ekyange, kiwagala ekyange, ekyange nakyo ne kivaayo. Abooluganda tuddayo ku kwagala okwasooka nti yagala munno. Ne bw'omulaba ng'alina ebintu eby'omuwendo byakola ng'obyagala ng'obyegomba, oyinza omuzzaamu amaanyi n'omugamba gundi nsanyuka bwe ndaba ebintu ebyo by'okola. Obikola otya? Obikola otya? Nange njagala onnyambe onzizeemu amaanyi nange mbeereko byenkola. Munnaye ayinza okubuuza nti munnaye ye kiki ky'oyagala okukola? N'otandika omugamba muli mpulira nga nze omulimu gwange bwe guti, mpulira nga njagala nnyo okukola bwe nti. Ono omuntu olw'okuba tomulwanyisizza, olw'okuba tokompiitinze naye, olw'okuba ozze n'omwebuuzaako, ogwo gwe mukwano Katonda gw'ayagala. Omuntu ono agenda kukutandika okuyimirira naawe. Banaye Katonda ayagala tubeere nga tukkaanya, nga tutuula, instead of okubeera emabega w'omuntu n'otandika okumulwanyisa, olabe waakiri ng'omugjawo, gwe otandika okukikiitanya, olabike nga gwakola ekyo. Kijja kulema kubanga omukono Katonda gwe yateeka kw'olina okuyitibwa gwe oyina kyanjawulo. Kiringa ebiseera ebisinga n'otuuka mu kkanisa, Katonda atulaba n'otuuka mu kkanisa oba n'otuuka mu kifo, n'otuuka ku mulyango n'osangawo Asha. Naye ate bw'osanga Asha ng'alinga mu poliisi, n'ogamba bannaye oba ono ate eno ofiisi yagijjamu atya mu butuufu. Abamu bakoma ne ku miryango ku kkanisa n'agamba bannaye nze nasanzeewo mu poliisi, saasanzeewo Asha. So nga ate Asha bw'omusangawo bano abaaniriza abantu abeerako ne kasimayiro, nagamba ne sisita tusanyusa okulaba bannaye akatebe kaakano nga buli omu amwaniriza kyenkanyi nga tasosoddeemu, naye eriyo abalala ng'oli bw'alaba oli omugagga oba awaayo ennyo oba akola ki, oyo bamuyisaawo mangu abeerako n'abawerekera. Naye Mukama azze atulaga nti bannaye buli muntu wa mugaso.
oyo gwolaba nga azzenga n'okwambala engatta oba ayambadde kibaliga oba talina na kizigo kye yeesize nga wa muwendo yeetaaga bwetaazi bantu abalina okwagala ne bamuzzaamu amaanyi n'alyoka addamu endasi n'afuuka omuntu ayinza okuba talina mirimu nga yeetaaga kuyambibwa afunye atya emirimu. Bantu bangi basomye n'okusoma ne bajja oba ne bagenda mu nsi endala ne bajja na wano mu Amerika naye nga tamanyi afuna atya omulimu. Naye nga gwe gy'oli omanyi amagezi gonna aga tekinologi nga weetaaga bwetaazi kwekuba mu mutima n'ogamba bannaaye abatamanyi bwe bafuna mirimu mujje nja kubayamba. Katonda atwetaaza okwagala na bannaaye tuddeyo ku musingi ogw'enjiri entuufu, tuddeyo ku bikolwa ebituufu, okwagala okutuufu okw'okuyambagana. Olaba kati omutima oguliwo nti abantu balina okusaasira, abantu abalina emmere bagaba ku mmere, abantu bannaaye basaasira ku bantu, abantu ekyo Katonda atuzizzaayo ku kwagala okwasooka. Tetugenda kulinda ebintu bye tugeza tubirabako n'otuuka mu ofiisi ffe waffe. Kati ng'e Uganda abawulira muyinza okunjulira wano bwe tutuuseeko mu Amerika ogenda n'olaba ng'oluusi sisitimu za njawulo n'otuuka mu ofiisi n'olaba nga bakwanguyiza bafaayo ku kasitoma. Naye oyinza okubeera ewaffe oluusi nze bwe naviirayo ng'ebintu birala otuuka mu ofiisi n'otuuka awali sekuritale era n'osanga mu poliisi oba n'osanga w'amagye omuntu takumanyi tomumanyi naye nga talinaako n'ako ka mukwano kubanga ozze oli kasitoma. Ozze of course oleese ssente nyinza okuba nga nzize sambadde bulungi oba nentunula nina byempitamu naye at least oli mu ofiisi kola omulimu gwo kasitoma ze mwanguyire mwanirize. Talina kufaanana ggwe. Oyinza okubeera nga wekozeeko bulungi nnyo naye oli azze alina ebimuleese agoba ku bya ttaka lye. Mwanguyize, beeramuko omukwano, teweetaaga kwagala bokka b'omanyi naye Mukama atuyita agamba nti twagale abantu tubeere ab'ekisa. Tutegeere ofiisi Katonda zaatuyitiddemu. Nyinza okubeera nga nina ekirabo kye nnina nga oluusi nga olina ekirabo ky'oyaayaanira oyagala kubeera musumba naye ate nga wayitibwa kubeera musabi. Mukama atuyise nga naye buli kirabo Katonda kyatuwadde okifuniramu omukisa. Oyinza okubeera nga oli musinza naye ng'oluusi okusinza wakuvaako dda ng'oyagala kubeera mu bibyo. Abooluganda kye kiseera tukomewo. Mukama akuyise kukola ki? Gwe oyinza okubeera nga Katonda yakuyita kugaba ng'oliwo mu kkanisa ng'oli mugabi omulungi ng'olugamba nti bannaye waliwo kino ng'ozikwata ssente ng'owaayo ate era bw'oziwaayo toyagala mukono gwa kkono kutunuulira guno ng'ate ne bw'oziwaayo abantu bangi nnyo be tulabye abawaayo n'agamba nze temwogera na ku linnya lyange. Bannaye ebyo Katonda byayagala bwe bityo temwogera ku linnya lyange. Nze nalika nga ndi mu kkanisa emu bwe baazimbira ekkanisa ng'abantu baleeta omusenyu ekiro ne baleeta ziroole n'aguyiwayo. Tayagala muntu yenna amumanye. Tetwalina na kamera naye ogwo mwoyo gwa Katonda. Abooluganda mu kaseera akalinga bwe kati nga ffenna tuyita mu mbeera, ffenna embeera etutomedde, buli omu alina embeera gy'ayitamu. Abantu bafiiriddwa bannange. Oyinza okuba ofiiriddwa bannaye nkuzzaamu amaanyi. Mu community yaffe wano tuviiriddwa abantu abaagalwa, tuviiriddwako abaagalwa bannange, tulumirwa wamu nammwe abooluganda. Naye mu biseera ebizibu weesanga nti si bantu bangi abayinza n'okugenda mu maka okusaasira abantu abo abafiiriddwa. Tolaba engeri eno nga ya ndala nnyo obuuza ne Katonda n'ogamba Mukama kiki kino ekiriwo kyali kibaddewo kitya? Omwagalwa n'ava mu nsi n'afa naye nga n'okugenda okuziika oluusi temugenda na kugenda oba wabeerawo babiri ate mubeerawo nga mwesudde. Bannaye ekintu kino mukiraba mutya? Nze nina engeri gye nkiraba. Tugende tunoonye Katonda tumubuuze Mukama ajja kwogera. Tuddeyo abooluganda ku kwagala okwasooka. Bw'oba oyina omuntu ne bw'aba yakola ekinene, abantu bakoze ebinene bingi, kyekyo ekigambo ekisinga obukulu okuholdinga omuntu oba okugamba nti oyo nze siri musonyiwa ne bwe kiriba ki. Abantu bakola ebintu naye Mukama atugamba kusonyiwa. Sonyiwa oyo eyakola obuzibu. Kye weetaaga kusaba magezi omuntu oyo omusisinkana otya. Oyinza okuba nga oba togenda kumusisinkana oba Katonda yajja okuwa amagezi engeri gy'oyinza okusisinkanamu omuntu oyo kubanga ebiseera ebimu abantu abamu si bangu okusisinkana era tomala gatomera muntu. Naye nandikuwadde amagezi nti ku kiseera kino saba ogambe nti Mukama
mu butuufu omutima gwange gwennyika. Omuntu ono yali mukwano gwange oba omuntu ono family member, naye yankola obulabe, yanswazaswaza. Omutima gwange ne gwennyika ne munyigira, naye Mukama ku lwange nkyawulira obulumi. Naye nkusaba kaakano Mukama onnyambe nsobola okusonyiwa omuntu ono. Gwe mpa amagezi Mukama ntambule ntya. Bayibuli etugambye nti olugendo lwo luyiringisenga ku Mukama naye anaakulaganga ekkubo ettuufu. Omutawaana we tugusanga ffe tufubutuka bufubutosi okeera nkya n'ogamba nti oyo nja musonyiwa, oluusi omusonyiwa nakwejjako. Bw'onoosonyiwa okwejjako tekigenda kunywerayo, eŋŋombo ya leero tekigijja kukwatayo. Naye bw'okwata ekintu mu mutendera gw'obwakatonda, Katonda akuwerekera mu magenda go ne mu madda, kubanga oli genuine mu mutima gwo okulabika ng'osonyiwa omuntu ono. Omanyi bulijjo tukiyigako naye kintu kikulu. Bayibuli egamba nti bw'oba tosonyiye naye ng'ogenda okuwaayo ekiweebwayo, nti sooka oteeke na wali ekiweebwayo kyo, kubanga Katonda tajja kisiima. Osooka otabagane ne muganda wo. Olabika owaayo ebiweebwayo bingi, oweebimu eby'ekkumi. Katonda si musamize. Katonda kye yayogera ekigambo kyakituukiriza. Agamba nti bw'obanga olina omuntu gw'otannaba kutabagana naye, nga naye oyagala okusiga ensigo mu kabbo, sooka oteekaawo ekiweebwayo kyo, genda otabagane ne muganda wo. Oyo ye Katonda. Naye ate bw'ofubutuka obufubutusi n'ogamba nze nakusonyiwa, nze byonna nabivaako, naye ng'oluusi tokitegeeza. Naye ng'ate gw'omanyi nti bwe naakwata ekimu eky'ekkumi n'enkiwaayo, Mukama agamba tuweeyo ekimu eky'ekkumi. Katonda omufudde ng'era ng'omuntu bw'ogenda oba mu ssabo oba okulaba nga bakulagula n'ogamba nja kuwaayo emitwalo nfune omukisa. Katonda si bw'atyo bw'akola. Katonda wamutendera. Katonda ebibi abikola mu ngeri ya bwakatonda. Katonda atwagala ffenna. Kyova olaba olw'okuba atwagala agamba nti oyo omuntu gw'okyaye naye musonyiwe. Mwagale. Yesu yatuwa ekyokulabirako abooluganda bwe yali nga agenza okusiiba ennaku 40. Bayibuli egamba nti omulabe Sitaani n'ajja okumukema n'atandika okumugamba nti kale oba oli mwana wa Katonda, fuula amayinja gano emmere olye. Yesu n'amugamba nti kyawandiikibwa, omuntu tabanga mulamu lwa mmere yokka, naye na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kaakati okuwangula kwaffe kuva mu kitala wano. Bw'oba oddayo ku Zabbuli 44 we yagambye nti kubanga tebaalya nsi olw'ekitala kyabwe. Ensi togenda girya lwa magezi g'owooluganda. Ensi tosobola kugirya lwa bukujjukujju bwo. Togenda kuwona mitawaana lwa bukujjukujju bwo. Mukama alabye oba oli awo tukoze obukujjukujju bungi, tulimbye, tukyaye, tunyaze. Bayibuli egamba nti Katonda akyawa omuntu alimba n'anyaga. Tubikoze byonna. Kati Mukama agamba nedda. Nkwagala, jangu onoonye, jangu twogeremu. It is like a discussion by the God's grace. Kisa kya Katonda weekiri. Mukama agamba jangu tuteese, nze ndi ready okukulaga ekkubo ery'okutambuliramu. Bannaye abooluganda twagambe nti ani asukkulumye ne bw'aba mwana muto muwe ekitiibwa, bw'abeera omukozi w'omuwe ekitiibwa, bw'abeera mukama wo muwe ekitiibwa. Naye ebiseera bingi abooluganda tudda ku bakama baffe ne tubakolokota ng'oli awo bw'afulumamu n'agamba aliridda agenze. Uli agenza nti omulabi ajja kujja kati nga yeesunda. Ebyo ebigambo byonna Mukama abikyawa. Katonda abikyawa. Tusseemu ekitiibwa abasumba baffe, tubaagale, tubawagire. Tusseemu ekitiibwa abaweereza ba Katonda. Oba afaanana atya, oba ayambadde atya, oba yasoma kyenkana we, Mukama yamuyise, Katonda amuyise. Abooluganda tuddeyo ku musingi ku kwagala okwasooka, ne Katonda agenda kutubudaabuda era omukono gwe n'ekitangaala kye n'omusana gwe bigenda kutuwonya. Tubeere abantu ab'empisa. Bw'olaba omwana mu community nga teyeeyisizza bulungi, okugenda ng'oyogera nti laba omwana wa gundi, anti abo abaana baakula bwe bati, anti abo abaana empisa zaabwe ziringa za nnyaabwe, ziringa za kitaawe. Ebyo byonna by'oyogera kibbo kyakukonjera. Ekyo kibi. Ebyo bye bibi ebiyogerwako nti Katonda agambye nti bwe munansaba ne munoonya amaaso gange ne muleka ebibi byammwe n'oleka okubeera awo okusasambula omwana wa munno, naye n'ogamba nti bannaaye omwana ono bwe mulaba ng'atambula bw'ati ndaba ng'omwana wange.
njagala omusabira, njagala omuyamba. Ne tuva mu by'okuvuma abaana b'abantu. Omwana oyo waliwo emyoyo egitambula nga gigenda giyuguma ne giryoka gigenda ne girumba oluusi abaana. Ne gibalumba. Oluusi abamu kale tebaakozebwa bulungi naye omuzadde oluusi naawe oyinza okubeera nga siggwe okikoze omwana wo okutambula nga bw'atambula. Naye nga weetaaga ekisa. Abazadde bakaaba bwe balaba abaana baabwe nga tebatambula bulungi. Omuzadde anyolwa. Kakati gwe muzadde munnanga ali eyo. Tobeera mu kujerega. Tuve mu kugeya. Tuve mu kuvuma. Tuve mu kuduulira. Eriyo abantu abali mu maka mu bufumbo. Ng'obufumbo bugaanyi. Omukyala si yayagadde bitambule bwe bityo. N'omwami si yakyagadde. Buvunaanyizibwa bwange nganze omuntu ali ebbali okulaba ne ngamba bannaye nnyambiddewa. Ne ntandika okuzzaamu omukyala ono amaanyi. Oluusi omukyala oyo nga mulaba akaaba. Oluusi tebigenze bulungi mu maka. Oluusi omwami naye atambula akotesa omutwe, ensimbi zimubuze, omukyala we ayagala kuva mu maka kubanga alaba omwami talina ssente, naye gwe alaba ng'ow'oku neighborhood toseka. Tovuma. Oluusi tuvuma abasajja nti kaavu. Nze sifumbira kaavu. Yes, gyebiri, naye bannaye kyekiseera tudde wansi twewombeeke, wansi w'omukono gwa Katonda. Tewaliwo muntu akeera ku nkya n'ayagala kuba mwavu. Tewaliwo muntu akeera ku nkya n'ayagala abaana be baleme genda kusoma. Era bw'obeera ng'oli eyo, Mukama wa kisa atulokola atukomyawo. Bw'oba obadde olina ebintu by'oyitamu nga sibikoonye nako oba ng'obyogera, oba ng'ovuma abantu, oba ng'oduulira abantu, Mukama akusonyiwa. Nange bwe mbeera buli ssaawa ngamba Mukama ansonyiwa ku ebyo bye mmanyi ne bye simanyi ne bye nakola edda n'edda. Ekintu kimu ekinsanyusa ku Katonda agamba bw'ati, ye bw'atusonyiwa agamba ebuvanjuba n'ebugwanjuba nga bwe biri ewala bw'atyo bw'atuteeka ebyonoono byaffe wala. Tayagala tubijjukireko. Y'oyo Katonda ekisa ky'alina. Bw'aba akusonyiye, kkiriza nti akusonyiye. Tobijjukira. Toddaawo kubyeyogerako nti bannaaye ate nze banjaji nga bakola batya nno. Bwe weekolamu omulimu n'ova mu kkubo ekyamu n'olekeraawo kujonjeenya abantu. Abantu omuntu olukulaba n'akutya n'asala oluguudo kubanga gwe olunaamulaba ogenda mujerega. Bannaaye okutambuza abantu nga emmeeme zaabwe zeekutamye tuli bantu. Bayibuli waliwo ekyawandiikibwa kyegamba nti n'okutya n'otya omuntu alinga ekimuli. Omusana gukyokyako ne kikala. Omuntu ekitegeeza mu Bayibuli Katonda ye agamba nti olinga kimuli. Mu ddakiika 2 oyinza okukala. Kati lwaki Katonda akyogera atyo gye tuli? Aŋŋamba nti sirina kutya muntu. Nina kutya Katonda. Nina kwesiga Katonda yasobola okunnwanira. Kakati njagala okuzzaamu amaanyi owooluganda mu kusonyiwa kuno. Nti bw'obanga oli eyo ng'obadde olina abantu abakuyisa obubi, abakuvuma, abakujerega, abakubuulinga, basonyiwe nga Yesu bwe yakola. Yesu yagamba nti basonyiwe ng'ali ku musaalaba, eruuyi n'eruuyi waaliyo abasajja, omu n'amujerega, omulala n'agamba nti wammanzi onzijukira. Yesu n'amusonyiwa. Yagamba nti yamusonyiwa kubanga yali tamanyi kyakola. Abantu abo abakuyisa obubi tebakumanyi, tebakutegeera, tebamanyi kye bakola. Oli wa muwendo. Katonda yekka yakutegeera. Singa ensi eba etutegeera n'etegeera kati kaŋŋambe nganze emmeeyi n'ontegeera bulungi ebiri mu nze ne package gye nnina ya muwendo mu maaso ga Katonda n'eri abantu b'empeereza. Kati njagala okuzzaamu amaanyi nga mmaliriza ku ssaawa eno nti byonna by'obadde osibye ku mutima ng'okoseddwa, wakosebwa era nkulaba oyina ebbwa ku mutima. Fukamira ku maviivi ogambe nti ayi Mukama olunaku olwaleero nsonyiwa buli muntu abadde ampisa obubi. Nsonyiwa n'abo bonna abaakola ebyo byonna ku eri obulamu bwange. Nsonyiwa abamu b'omanyidda mu kasenge mu maaso ga Katonda kubanga ku ssaawa eno oli waka ogambe Mukama nti nsonyiwa gundi erinnya olimanyi. Bw'obeera mu kyama ne Katonda, Katonda mugambe erinnya ly'omuntu oyo. Omugambe Mukama nsumulula omuntu oyo ku mutima gwange era musonyiwa olunaku olwaleero kubanga mbadde ntambula. Omanyi nti bw'oba tosonyiye otambula n'omugugu ku mutima gwo. Ate luli twayiga nti omuntu gw'otasonyiye obanga gw'otadde wano ng'omukwatiridde. Bw'oba omukwatiridde naawe wooli awo togenda kuvaawo. Osiba emikisa gyo, essanyu lyo olisiba, abaana bo basiba,
Abooluganda bintu byonna bye tukola ebikyamu mu nsi muno tubikola ne tusiga ensigo embi eri abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. Kati Mukama azze mu kino tulabemu ebintu bingi. Mukama atuyita tukomewo tuleme kusiga nsigo mbi. Oyinza okukola omuntu ekintu ekibi gwe n'obeera nga olinga sita nga tokiraba, naye abaana bo obasigidde ensigo enkyamu. Kyova olaba mu nsi oluusi waliwo abantu abalabika nga babonaabona abatabuka bakola ki, naye ng'ensigo zaava ku kikolo ekya layini. Abooluganda, ne bw'oba okimanyi, ne bw'oba toyina kyokoze muntu, ne bw'oba okikoze weenenye olw'ebyo abakadde bye baakola nedda bireme okukwata abaana bo. Abooluganda, it's high time ekiseera kino abooluganda twenenye mu maaso ga Katonda. Mukama atukomyawo, Katonda yeetegese okutuwonya, Katonda atuwonya kaakano. Nsaba mu linnya lya Yesu ng'oli eyo, oba olina omulwadde mu ddwaliro, oba oli waka nga tolina na kyakulya, Katonda eyasuula emmaano eri abaana ba Isirayiri ye Katonda akuba ekkubo w'oli kaakano agenda kuwa ekyokulya. Mukama akuwonya kaakano. Oyinza okuba ng'owuliramu obuvune, owulirawo okolola ekifuba nga kikalu n'otya n'ogamba bannayisi beera nga nfunye coronavirus. Mu linnya lya Yesu nkusabira nti teri coronavirus gy'oli. Waliwo families zo nga baakwatiddwa obulwadde. Mu linnya lya Yesu bakwateko ku ssaawa eno nga tusaba bawonyezebwa olw'ekigambo kya Katonda. Agambye nti emirigo gya Yesu Kristo gyatuwonya dda mu 2000 egiziise. Oyinza okubeera waka nga coronavirus wazze ate okutabuka ne kweyongera bweyongezi mu maka gammwe. Oyinza okuba oli mukyala ng'olinawo kasente nga mwami wo talina. Bannaye kino ekiseera kyakuddiŋŋana. Muteese abooluganda, muteese leeta kasente mugule ebyokulya abaana balye, oba omwami gw'olina. Kaakati ekiseera kino kyakudda bumu. Mu linnya lya Yesu nsabulira buli kinoomu eri amawanga, eri mu nsi zonna ez'ebweru nti Katonda azze okutuwonya, Katonda atwagala. Mu kiringa bwe kiti bannaye agenda kukolamu kirungi. Tukkirize tukkakkane. Kiringa muzadde kubeera ng'akangavvula mwana we naye nga kyamukangavvula ayagala amuggyeyo akomewo akole ebituufu. Abeera tamugobye waka, abeera tamukyaye, naye mu linnya lya Yesu Taata tusaba nti totukyaye, otwagala. Era mu kino Mukama tuwonyezebwa. Neebaza Katonda nti atuwonyeza ffenna. Omukisa gwa Katonda gubeere nammwe. Mukama ayongere otulabirira, atunyiga ebiwundu, abafiiriddwa Mukama abanyiga ebiwundu era asangula amaziga, abasibe ekimyu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe nnyo omukisa. Amanya gange n'eddoboozi nsigadde Meyi Kawaala. Amiina. Amen. Katonda atakwatibwa nsonyi, betokwatibwa nsonyi, opita nawendi. Oli Katonda